ebinyiza bana bitono nnyo soko olugere ebisanyusa bibiri lwaki balina okusanyuka balina okusanyuka olwokubanga ndi muwagizi wa NRM ate era balina okusanyuka olwokuba nze mbayimbira dancehall mu Uganda nzeka n'abadigiza omanyi obimazeeko kakati Michael anji kiki ekigenda mu maaso kuwenyeza President Museveni kalulu essaawa eno kyekigenda mu maaso mu ngeri yonna kyekigenda mu maaso Michael lwaki muyombayomba ya okuyomba tekubulawo mu business zonna na wano mu Vision Group mulina okuba mulimu abeerumaluma ne mu industry mulimu abeerumaluma na mbuli business yonna tembula mubeerumaluma mama wabana jali akulika akulaba nakati ali mukundaba kubanga kutumire bulungi twagenda fenna okukyala yiwa Rona ndagire kutumiddeko mama waba babies bange baffe kyakabinyo n'abaana bali mukona wa jjajja waabwe Bubu ne Nana Nantongo Bubu Sentongo wezili mwina mbagala nnyo ni jjajja wa mwawe mukono twakyala fenna Michael naye ebintu mbaga kuwanjula ebyo bya process seguya tisobola kukuba mbaga nga nkyapangisa njakuba embaga nga nyingidde amaka gange Michael kyapangisa bulungi nnyo ku sente zimufuna mwenale bijja kuggwa ebyo byonna bijja kuggwawo bya process kulaba balabirira otuuke omulimu opangisa era ntu nga lwaki sipangisa kati bali bakole abagagga bameka abapangisa seguya naye nga balina ne za apartments nkusomereyo nga basatu abalina apartments naye nga bapangisa bwe bali sijja kubateeka ku mpewo naye nga ekyo si kikulu nnyo anyway kati Michael kyekiriwo muri mu campaign kyekiriyo tuli mu campaign twasazeeyo kutandika ne Eastern Region okugenda ku ground door to door campaign okulaba nti tusensitizinga abavubuka babeere nga mu kulonda kuno tebeekalakaasa balonde bulungi kwegamba bakole batya tubeere nga tutambuza bulungi emirimu babeere nga bafuna emirimu okulonda bwe kuggwa kwegamba abasubizibwa ebintu babifune kwegamba tutambuze eggwanga bulungi mu maaso kati muli luddawa era muli ku kimutuusewa muli bameka ki tuliwe tuti tulinze King Michael kuliko Full Figure tuliko Ronald Mayinja kuliko Bajjo kuliko Ashbakato tulina Isma ne basajja mivule twasazeewo kutandikira mu Eastern eyo olwokubanga gye twakava ne president yakamitinga abantu baayo tubadde tuyimbayo naye kati yalabye nga abantu ba wansi ku ground ababaka babadde tebabatuukirira kuba bebeetaaga ne basalawo basindike ffe era ne tugenda era olaba meetings tukuba enkuŋŋaana abavubuka ne boogera be baagala abakyala abasaku ne boogera nga Mayinja wali bwe wawandiika tugenda compilinga fayiro eyo tubeko we tugituusa abantu abo bayambibwe era olwaleero tulina mayingo bawandiika biki bagenda kufuna muti era ddi anti kati bwetutuuka ku ground nga tumiitinza abantu nga bodaboda avaayo abasaka abakyala nga bavaayo ab'ebibiina nga bavaayo be basuubiza ebintu ne batabifuna ku luno bagenda bifuna kuba ffe be basindise tetulina bifo mu gavumenti wabula tuzze nga baki abayimbi Anakatemba abazze okulaba nti tutaasa abantu abo bafune bye beetanga tupressurizinga ababaka baabwe esebo naye lwaki mukikola mu budde buno pressurizing ababaka nga ne parliament tekyatuula kwegamba buli omu anoonya akalulu lwaki temwakikola mu mabega kaawo tetwakikola mabega kaawo lwa nsonga nti twali ffenna tetunaba kufuna strategy naye kati bwe twafuna strategy nga bwomanyi nti campaign bwe kuba kunoonyeza president gwoyagala candidate w'okalulu olina okulaba nti abantu abo bagenda omuwa akalulu bali bulungi kati ffe bwe twajja ne tugamba mbu okuyimbira abantu obuyimbi ne tugenda tulina okuba ku ground ne tutegeera bye beetaaga president n'abimanya kuba president ebintu bingi nnyo bya delivering nga ne bitatuuka ku bantu ba wansi gye mutambulira eyo abantu mukubalaale banne Michael nakulaba ng'oyimbira abantu nga bayitirivu ne mudde eri ne mugamba Bobi Wine takubalaale nti nno simanyi akuŋŋaanya abantu naye lwaki muyina empisa embi tetulina mpisa mbisa eguya lwaki kale temubeera n'amazima tulina n'amazima lwaki mukuba ate olwo mwe ne mucacyanca tucacyanca naye nga tugoberera SOPs ate era tucacyanca nga tugoberera amateeka ga poliisi abasinga abamu ebintu bibalemerera nga tebagoberera amateeka ga poliisi naye poliisi ffe bwetugamba nti wano temujja kukolerawo mujje mukolere wano kyetukoberera naffe kwe tugendera ku mateeka ago kati Maite wangi mwina mwanywedde biki gwe Mayinja Bajjo mwanywedde biki ebyebintu oba
ebyo twengire mayinja tumuwulire bulungi. Madamu Rebecca Kadaga musirike tuso obubaka. Madamu Rebecca Kadaga mukyala Justin Lumumba alinde kakati singa nga tetukola kuzibu by'abaana bano nze ngenda kwesitula nabo nzije nabo ku ofisi zammwe naye mbasaba abaana bano mulimu abayimbi mulimu abakyala baagala okwetandikirawo emirimu mulimu abatikkirwa n'eddiguli naye ng'embeera batusiza ku kino kyokka ate nga bagizi b'emyale mubadde mbasaba gavumenti bagenda kugironda era tebagenda kwetaba mu kwekalakaasa naye nga nabo basaba ekintu kimu ensonga zaabwe zikolebweko tuzze nze Ronald Mayinja Bajjo Basajja Mivule muganda we DJ Michael full figure n'abatasobodde kujja bangi tuyimire round eye where are you okay tuyimidde n'abaana bano tebakola bintu bino lwakuba nti bawana na gavumenti tebakola bintu bino lwakuba nti bawana na President Museveni tebakola bintu bino lwakuba nti baagala kwekalakasa naye embeera tuyimidde n'abaana bano in solidarity olw'embeera gye balimu basuubiza nti President Museveni bagenda kuwa akalubiri 21 naye on condition tinabe ebizibu byabwe ng'abageto bikolebwako. King Michael listene kati King Michael sooka ogamba abantu tebakola kye balabye nga mukola bagamba abavubuka mwenna abali eyo abavubuka temunywa enjaga nga bwe tubadde tukola awo tubadde ku experiment nga twagala kubalaga nti enjaga eyo si nnungi singa obanga okoze eki oginywedde n'abavubuka bano mukulu Segoya njagala abantu abacriticizing Ronald Mayinja ne King Michael n'abakoze ekikolwa ekyo bafe ku message Ronald Mayinja gye yayogedde after that action. So bo bakomaawo ku Ronald Mayinja n'ebifaananyi bwanywa enjaga ne batafa ku message ya delivery mu bantu abo ng'amaze okusikako. Kati gwe gibannyonnyole bulungi bagitegeere. Message eri bweti. Message eri nti bw'oba ogenda ku bbuca y'ennyama oba olina okubanga oli mugundi oli mu kiti ekyo ofaananye omutemi w'ennyama bw'ogenda mu b'ebyennyanja olina bafaanana bwe twagenze mu baggeto baatuwadde obukwakkulizo bwabwe ne batugamba tulimbiddwa ebbanga ddene naye kye tuyitamu temukitegeera tubadde twagala mubeere nga ffe nammwe mulabe era muyina okuexperiencinga ekintu kino ne tugamba tetulina mutawaana kwe kutukkiriza okubabuulira ekigambo kyaffe ne bakiwuliriza so tubadde tulina okukola ekikolwa ekyo okulaba nti abantu abo tubafaanana tubeera nabo kakati message eri bweti nti enjaga si nnungi enjaga si nnungi enjaga toyina ginywa enjaga walabye yankolozza okitegeera Seguya nti enjaga eyo mbi nnyo era abavubuka mwenna abali eyo nsaba muve ku biragalalagala ebyo tugenda kulaba nga mufuna ebyokukola mukulu Ronald Mayinja abayimbi ababadde bitwadde nabo nga bafuweta enjaga bawandise bagala studio kulaba nti babeera busy bave ku bidagaladagala ebyo okulaba nti babeera mu studio nga bayimba nnyimba zaabwe bamale bagende bafune mu kasente naye nga okyokunywa enjaga si kirungi. Ekirungi Michael era bannaye lwakuba nti mmwe mukyekwatiddemu naye kuva ddala balabira ku mmwe abayimbi omuntu okuyimba omuntu okuba ow'amaanyi sita alina kubeera nga alina byataddemu nedda ssebo si bwe kiri kati kunga banno bonna babiveeko abayimbi mwenna naye Seguya ngenda bakuŋŋa naye nga bw'omanyi tosobola kugamba muntu nti va ku kino nakiviirako awo dakiika eyo okitegeera oli bw'aba badde anywa emiti gya sigala 10 n'agenda nga yagala va ku sigala agenda akendeeza 9 kati ke tuli mu kampeyini eno tusaba abayimbi bannange mwenna muve ku bidagaladagala ababadde babikozesa nga mulowooza basobola ba influencing okulaba nti musanyusa abantu mubeere ku nnomo mubeere ku alaali tubeere mu Uganda eyeyagaza nga tetulina abantu mbu ate bano bagenze bajjanjaba eno n'ekibumba kisiridde ona mawoolo talina tuve ku bidagaladagala olwa Uganda ennungi. Kale kakati tugenda kuwummulamu tukomawo Michael waali tulina n'omugenyi omulala tovaawo tutali ku lugamba.